Bassentebe b'eggombolola ez'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi okuva mu mbeera kiddiridde okubanga disitulikiti tenakozesa nsimbi gavumenti ze yagiwa eziwera akawumbi kalamba okuddaabiriza enguudo. Bano abadde bawerekeddwako bakansala baabwe beemulugunyiza ku nsimbi ezirina okudda mu ggombolola nga bazikuŋŋaanyiza mu misolo butereevu kye bagamba nti kiziŋŋamizza entambuza y'emirimu. Disitulikiti tebata ssente ne mubanja ssente financial ya bill ate olugira nga bataputa amateeka nti ssente tezikulosinga financial ya okwata transport yakuleeta n'akuzaayo okutuuka ku executive wa mu council tewali ssente wadde 10 n'okwata ezo noleka nyirimu gyo gy'obadde okola. Bano era beemulugunya ku nkola y'abakugu ssaako abakulembeze abalala ku disitulikiti okuleeta enkyukakyuka mu kusolooza emisolo nga tebamaze kubeebuuzaako kyokka nga be balina okukubiriza abatuuse okugiteekesa mu nkola. Twakita yaffe tebagiwa Mpigi yokka. Okuyita mu meeting eno tugezezaako okunoonyeza amadisitulikiti ag'enjawulo nga galina twakita era bagifuna mu budde bwe bumu neya Mpigi. Eyaffe yafuuka yakulirwako ssente. Amakubo gonna bwe gafa abakugu bali eno batudde buli omu yeesirikidde kyesirikidde. Ssente bwe zijja bwe bakulabye baagala tezidda. Bakansala bakunyaffe. Bano oluvannyuma bazinzeko ekitebe kya disitulikiti ne balumba ofiisi yakulira abakozi ba gavumenti Empigi abasabye okubeera n'ensisinkano eyawamu bakubaganye ebirowoozo. Mu lukiiko luno olwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo batottodde embeera y'enguudo embi mu bitundu byabwe kyokka nga abantu baabwe basasula emisolo egitagambika. Twagalawo ttiimu egenda okunoonyereza ssente zo ze mukozesa guleeda muzijjawa muyinza okuba nga mwemolera ku ssente zaffe. Muli kawumbi akajja okukola enguudo kwe mumoga muli mu kukabbirira muteekewo embeera nti akawumbi teekakalise guleeda kumbe mwagala kalyako miliyoni nga 3. Bassentebe era beekokkodde enkola y'emirimu bakungu ba disitulikiti be balumiriza okwekubana ne bannabyabufuzi ne banyaga ensimbi ezirina okuganyulwa abantu baabwe. tugenda kweyazika y'ebutambala ne twebuuza ssente ezaffe akawumbi kaakola ki akatusobola kukanika tractor yafuuka ekyokulwanyisa mu Mpigi bwe twogerako n'obuuza sasi kiki agamba nti tractor nfu. Akulira abakozi mu disitulikiti y'Empigi Edith Namayengo asabye bassentebe b'eggombolola okomya okwenyigira mu nguzi ekiziŋŋamizza entambuza y'emirimu mu bitundu byabwe. Naye tutereeze tubeere realistic to ourselves as people of Mpigi. Twagala ekintu kitereero oba twagala kuliira mu kavuyo. You people must be very guilty. Kubanga mbiwulira mwayonoona ne technical team yange. Byuntu bubaasa baasoba obutonotono. Ono era yeeyamye okuteekawo ensisinkano ey'enjawulo n'abakulembeze okwongera okutema empenda ku ngeri gye bagenda okumalawo ebisoomooza ebitundu byabwe. Muteeke ku group yamu. So that on a daily basis we are discussing. Tetulinda meeting eno okujja wano kwa muntu ayagala kwabika. Ekiraba? Naye ensonga ya monitoring tugikola. Ensonga lwaki mbagamba bino. Era tugikola buli lunaku. Naye lwakuba Mpigi eyina ebyalo 339. Abakulembeze abalala nabo bawagidde ekyabakulembeze b'eggombolola okulaga obutali bumativu bwabwe osanga kinaayambako okutereeza entambuza y'emirimu mu bitundu byabwe. Nsaba eddoboozi tuligatte wamu naffe ssente eza disaster preparedness this time si kawunga na bijanjaalo kokka amabaati gakkirire. Tubikwatagana n'omusolo okubeera waggulu ate n'abasigadde abangi ne bakola ki ne bagenda bakozesa advantage eyo era kawe wabeerawo obuzibu wakati awo nsaba butereezebwe. Akulira okukola enguudo mu disitulikiti y'Empigi ategeeza nti bakola buli kisoboka okulaba nga bakola enguudo z'ekitundu kino kyokka n'okoddeyo ebibasoomooza ebirwisa omulimu gwabwe. Greda yaffe mu kwonooneka first quarter twagiteekako miliyoni 2. Bwe tugisaako miliyoni 2 n'ekolayo ebbanga ttono era n'egaana. Ronald Kitanda ne Irene Mirembe, BBS Telefina, Gambuuze. Kakati omubaka wa gavumenti mu